kakati abantu b'ebweru bwe bajja olulimi lwe bakozesa nga boogera lwe lubaleetera emitawaana batya mutuuse mugenda kugula mbaawo. Oh my God, so hot here. Mutufuneko awa ambulera je tusobola okulema. Mama mutuulireeko wali. Omuntu gwazze naye nga amuleka wali. Richard ogira oyogera nabo. Babuli how much zine nene ezifaanana bwe zitede. Okay. Oba kitegera kyengezaako okugamba kati bwagira bwati nga bino ebifaanana binene neziri empanvuwanvu bwe zityo byonna byayogera tamanyi terminology zaabyo naye yajjiddewo. Bwaba mukyala ng'ateeseko kibivu kinene bwe kiti ng'ateeseko galubindi nnene nga yeekubye enfuufu ajjudde. Ogenze endeeba w'osanze abaana abaayiribye edda ng'akulaba ng'agamba waliwo ayidde wano abulako majaani. Wa America avudde mu America. Kaakati olwanagana n'abantu aba babiri olwanagana gwozze naye abantu ba Faruku nayiga abantu gwogenze naye bw'atuuka ebiseera ebisinga bw'omugamba nti ngenda kugula embaawo bw'ayise nga bw'atugende endeeba. Waliwo omusajja wange amanyi bulungi nnyo gwasooka okuyisaamu akasimu ng'agendawo ng'atuuka bulungi bw'ati agenda omugamba nti 4x2 bamugambe 5 mugaye 6 tinyiga kati okwesaasira kuli the weather is so hot. Ogenda okutuuka obannange get me somewhere to sit ng'otuula ng'ogira bwati kati gwe buli kyoyogera kyonna ogamba ono naye zammeka ono atunze bulungi ate ezze ennungi naye zoli zabadde azinezono biri ebyolibyo biraba byakyamira bifu. Now you don't get time to cross check lwansonga nti obwongo bwo wabuteese dda ku muntu ono nti yakola ki yakutegeerera. Omuntu wano akusinga okubeerako obuzibu ye muntu wo. Lwaki bankuba kye abasinga si bonna bagamba nti ebintu bye bayinvestinzeemu eno e Kampala tebabifunyeemu oba mayumba oba mataka oba bu bizinesi tebabufunyeemu. Obuzibu buli ludda wakati. Kati tusookere na kyamayumba tusooke na kyamayumba tusooke na kyamataka tusooke n'ekyamayumba. Yes, kuba gw'omanyi abantu abasinga bagenda ne bapulaninga ne bazimba kuno amayumba ag'okwebakamu. Nze naliyo tulina ebirowoozo ebyaffe. Ozaala omwana omu 2 3 n'okwata ekisenge kya Saala n'okiteekako n'okwata ekya Moses n'okiteekako n'oteeka n'ekya Meidi oba n'omulala omwana n'obiteekako n'ozimba ennyumba n'ogimala naye ng'obwongo bwo tebutuukanga kusiba mutayimbwa gugamba nti nno nja kudda e Kampala. Okay? N'ogikwata n'okwata saving ye y'emyaka yonna egisooka 5 n'ogikola ki? N'ogiyiwa n'ogiteekamu. Naye ogiteekamu abakuzimbira nabo bwe bakukola ki? Kati nze nkubuulira ebituufu ebituuse mufe abantu ababaddeyo. Byebyo nti kati ogizimbe kati obe basookedde ku maka. N'agazimba n'atuuka kale ekiseera n'agakola ki? N'agamaliriza. N'ateekako omukuumi n'ateekako bano waawaka ayinza okujja naye ng'ali mu America. Kaakati that is fine. Olina okutambula n'oddakuwa n'oddeeka naye bw'okwata ekintu ng'ekyo n'oba nga kyoteesemu ssente from the word go nga waakatandika guli kyenkugambye nti tewasiba mutayimbwa kunywera nti ndiddawa ndidde e Kampala. Kaakati otandise na liability kuba osasula amazzi amasannyalaze n'alabirirawo. Genda maaso. Kaakati ekyo tugenda okukikola ng'ogamba nja kudda omwana wange Saala kino kisenge kyete ogenda okukyeka ng'obulamu bwonna ng'abo abaana bakuze ng'ennyumba tebajja baseemu nga bali ku kyeyo. Otuuka n'ekiseera nga tosobola na kubaleeta wano. Kati tukola ebintu naye nga tetulina programming ntuufu. Nze mbadde ku mutimbagano guno ngezezaako okusomesa abantu ebintu bino naye oli waakusanga waakutegeerera. So naye guno gubeera omusomo munene nnyo nti n'ennyumba oli bw'anaagiraba n'ajja kulowooza nti mbi si mbi nungi naye baako ebirala by'ovujjiririrako okwo
ebikusobozesa nti nno osobola okuvaayo ko neŋŋamba sama yonna kale tugenda tugimala e Kampala kuba mulimu abantu abalemera ebweru naye nga kati balina independence yegamba nti nze winter tenkubira bweru bw'obanga olina awakaawo ng'olabirira abaawakaabo kirungi n'obuvunaanyizibwa ng'obutwala naye ate buli lw'otuuka awaka ng'oyomba ng'obakuba ng'obasamba ensambagere kiri okyonoona musajja bamuyita Jim Roy yakigamba nti every discipline affects the other discipline kakati obulamu is a full cycle nti bulina okwetoolola bwetu tulina okubumalayo nti bw'obeerako mu liability olina okumakinga sure nti twice oteeseeko mu asset okay kati ennyumba eyo tosobola gibeeramu ng'ate enkya tomanyi kikyogenda kulya kikyamu kyova olaba ogizimba n'otuuka ekiseera nga tojja kusobola gikola ki kugirabirira oba kugibeeramu era ojja n'ogyebakamuko katono n'okola ki n'odduka kati kyekiri kyobadde ogamba nti tubabuulireko ate bizinesi kyendala kakati olinga ngamba nti omuntu teyandisoose n'amaka gula ettaka azimbeeza apartment gula ettaka nze nagula ettaka naligula awo Mbalwa Namugongo naye by then naligula $23,000,000 kati bw'otuuka ettaka eryo lye nagula bw'oba tolina millions zinga 3-6 oba 4 tolijjaawo okay so kitegeeza nti tolwa akataka kakole ki okusinga ozimba ennyumba ey'akawumbi asooka ettaka kati kye nakola bwe namala okukagula emmanju eno n'enteekayo ka boys quarter wakati yali ddiiro eno emmanju nateekayo akakuubo kati akakuubo nga kakuzza wensula we wali ekinaabiro akakuubo akakuzza ku saidi zeno waliyo ekisenge ky'abaana n'akafumbiro ekikomera kyange n'enkisiba era nga bwe nzija wano nze sisulwa mu woteeri nga ngenda mu kayumba bwe wali ku kyeto wasula mu woteeri saakisulamu so kitegeeza nti n'ennyumba mbi si mbi okuzimba naye in moderation okitegeera toyiwaako kawumbi toyiwaako kawumbi nga tonnaba kukolayooko assets ndala okitegeera assets ezisobola okuyambamu okuboostingamu ku kasente nkuba kyewuliriza bulungi waliwo sigamba nti buli muntu olina okuzimba mulimu n'amataka oyinza okugagula buguzi n'oleka nga manene n'otuuka ekiseera waliwo abajja okugagula nze nina benguzeeko amataka ayo abali ebweru nga naye waliwo omukyala gwe nagigulako awo Nakasajja naye ndowooza omwana yagenda naŋŋamba tosobola kikkiriza anti waffe ettaka eryo ligula $26,000 ejaki zaali acres eja dola ejaki eze Uganda $26,000 be bano abakyala bali bamazeyo emyaka 3 naye bwe nkubuulira ssente ze yatunda acres 3 tosobola kikkiriza n'azikwata wano nga yasasulako ddeyo kimogegi kye kimutuulidde akuze n'akwata wano ssente ze paka Forex Bureau n'azikyusa n'agenda neyeetereeza kitegeeza kikyaki nti kino Faruku guno gulina kuba musomo omuntu okukitegeera tewali kintu kyanguwa nga kuba mu economy ekula ng'olinamu ka capital economy ekula esumbuwa nnyo nga tolinaako wookola ki naye ekizibu kyakye ekiriwo bantu kubanga ako ka capital bakalina naye nga tebalina bwongo busobola kulaba opportunities zigaana okulabibwa lwa nsonga lwa ki kye beeteeka mu bwongo kino buli kaseera gwe kasita otandika kyosettinga obwongo bw'okulaba kyotandika okulaba Uganda wazibu Uganda politics Uganda babantu amasasi gwe bw'obanga ze channels z'otambulirako nze nkugambye bwe nabanga Abamerika nga balonda bw'oba oyagala okumanya nti Republican egenda kuwangula laba Fox News bakuwa kyoyagala kulaba wano tugenda kukola bwetu wano tugenda kukola bw'obeera oli wa Democrats genda ku CNN egenda kuwa naye kyoyagala okukola ki ne baleetawo natandika okubala wetugira wetufuna Florida wetufuna kati nawe ogenda okulaba bifuuka olunaku lumu nga bajja bati abadde waggulu ogenda okulaba nga bagamba tekikyasoboka kati kitegeeza naye kyofokasingako kyogenda okukola kyogenda okutandika okulaba naye wano ekirala abantu balekerawo okwesaasira abebweru abebweru batya
okwesaasira okwo kwajja mu ngeri ya lwami. Genda onkolere genda ogira kati mulimu abantu abagenda ng'abeera gy'abaddeyo n'atuuka nga ewaabwe ye muntu asituseemu. Ne batandika omusaba school fees za Halima, ne bamusaba ezaagundi, ne batandika okulabirira ekyalo kyonna. Kaakati we batandika okukusuutirira okwo n'oyagala osigale mu mbeera ey'oluki ey'olusuutiriza. Abantu bano omuntu kye nalaba e Kampala wano wallahi yapunga abantu wano tebalina mukwano. Bakola batya ab'ekyo? Abantu ba wano tebalina mukwano. Babakola batya? Kati bo ekyo balwawo okukizuula. Waliwo omwami yali angulako apartments. N'agenda n'akola nga bakola okugira afune loan. Naye bino basaveya biki obimanyi balina obuzannyo zaabwe bwe bazannya. Naye baba baagala miliyoni 3 ng'abagamba mugambe 8. Naye nga muganda wakimugamba bakole 8 ali ku university yamuweerera ne school fees. Bwe bakola oli amuweerera gwakikola. Naye the reason as to why yamusukumyeyo kumulabiririra. Simanyi oba okitegeera. Kakati ugenda ogire bwati kati teyesiga basaveya ono yennyini gwatumyeyo. Ate ye mufere. Omwana yakolanga ku banka nga tubadde tugenda kiyisamu naye ono akyagaanye. Sente zaagaye tulina okuziyisaawo. Yamuweeredde ali ku university. Naye yagamba bali bakole ki? Tulina abantu nze natundanga amataka. Ng'oli agenda n'agamba muganda we genda ondabira ettaka. Bw'atuuka awo n'akubuuza kati ekyange kiyimiridde kitya. Kuba ono ye Rastman yalina okubuulira oli. Kati kitegeeza bw'omukwatira emitwalo 2 n'ogamuwa. Oli agenda mugamba ettaka lye okusinziira wano ate n'amakubo bagenda gajjira bwe kati bambi oli amubuulira akola ki? Naye ono nga ye observations ze kati zisinziira ku mmeka ze bakoze eki? Ze bamuwadde. Abantu bano tebalina mukwano. Kitegeeza abantu b'e Bulaaya abantu babateeka mu mbeera abasinga bali mu mbeera eno. Nalaba afande na Loiso baye yakyogerako nti mu magye teweesiga muntu yenna n'ekisiikiriza ekyo tokikola ki? Tokyesiga. Omala kikuba mu ssasi kiraba nga tekibuuse ng'omanyi. Kati ye muntu w'e Uganda ng'oli ku kyeyo. Teweesiga muntu. Nze nina be natumanga ano nga nina ennumba zange ez'abapangisa. Batuuka nako ekiseera nga bankubirako ebifaananyi ne babitereka. Anti otuukayo n'omugamba mpeereza ebifaananyi. Naye omupangisa asikali yakugamba mbadde wano sinaba kubalabako. Ne wallahi ng'oyo omuweereza ssente. So abantu b'e Bulaaya beesaasira oba just? Kati okwesaasira mu bizinensi yonna gye baba bakola bamanye tonyooma kintu ky'okola. Ne bw'oba osuubula ngoye ne bw'oba okola ki. Bw'olaba nga mulimuko ka profit akajja linnyanga ennyonyi. Oba balina ekisa kingi. Be present. Teekawo zi kamera. It doesn't matter ani gwe offendinga. Abaana wano olaba obeera na gundi wano na gundi na hoteli n'akubba essowaani ng'oli wali ku reception. Gwali mayuze mmeka agenda kukola ki? Abajja kuba. Olina okubeera nti buli omu omutreatinga nga agenda okukwata mu nsawo buli ddakiika. It doesn't matter ya. Naye ensi yandibadde bw'etyo. Bwe kirina okubeera Bannayuganda is the mindset. Bw'ogezaako okugikyusa bw'ogenda ebulyambwa naawe okola ki? Dya. Olyambwa nga bw'osanze. Kati bw'obasanga nga weebato we batambula. Nze ky'ova olaba Faruku bizinesi yange okutambula. The way I've operated is out of the norm. Omuntu takirootanga nako nti osobola okuwa omuntu ssente nga temulaganye temukoze biki oli n'akola. Kyekinfuddeko ow'enjawulo nti abantu bagamba ogu namuwa millions 10 n'agenda n'anzimbira. Era oli owa Uganda bw'akiwulya wakoze eki? Bakubye wawedde dda. Kati oli akyekanga bweka nti bo embeera eriwo yaabwe ki? Abantu b'ebweru balina ekisa kingi. Kisa kingi. Naye ekisa ekyo nga bw'okiteeka ku muntu wa wano e Kampala yennyini waliwo enjogera egamba nti abasagambiza ku matikkiro ago bantu be bamu era abasagambiza lwe bakuteeka ku mulabba. Abantu bawana e Kampala akuwaniriza oyo gujja n'omulekere essaawa eyo nnungi nnyo gindekere n'omugakale linda ku bbiri perfume eyo oyo bona amalayo emyaka 8-10 ng'ojja nga weebaka wuwe yagamba abo nno beebaka wange mu ntebe ebyaddala ebyaddala bituuse ku bannakyeyo
be babyogera abo b'obalaba bano naye wojja wano talina kyakunyega bw'ojja wano n'ogendewo omuntu bw'okyalawo ng'owummulidde ogwagulirawo shopping paka lw'ogenda gwe gw'obadde oweereza eri gw'obadde olabirira kati gwe wenkubuuliza gwe olitegeera ddi olitegeera omanyi obulamu lwoya lwa mu nnyindo olwekola ki gwalwekuula n'abantu bagenda ne batakitegeera olina omusanga n'afiiba n'asooka kuva ku muganda gwe yalekayo owokusatu owokuna bonna ne basoma ne bagenda ku yunivasite tebannafuna mirimu n'atandika okuzaala n'atandika n'okulabirira abaana be namuga gwe ye alibaako ddi obuvunaanyizibwa eyafumbirwa omusajja n'atandika omukyala eyafumbirwa waka n'akiteeka ku musajja n'alabirira bano naye gwogambe wano gwolabirira odda ogenda okubalaba bakufudde iPhone 13 weebuuze yabadde asaba ez'emmere ezo yazijjeewa ate be babageya nga batuuse wano ye talina kyakuyamba nze natuukanga wano naye ne bw'oba oyagala mmotoka bagikuleetera buli lunaku ne bakugamba 10,000 nga amafuta gago naye agikuleetedde ku ddakiika eyo abadde akola mu mmotoka wootuukira abeeze yakazitunda talinaawo enaafu naawe ya mukwano gwe mmotoka nnungi nnyo wano bo tebali they have nothing for free tewaliiwo kya free oba obadde omulabiri oba obadde tomulabirira ngenze era oŋŋamba nti nonkyaliko oyo oba omutadde aji apartment zino oli n'agamba nazimba apartment zange ndyeno ku kyeyo naye na apartment nazo mpulira sizifunamu nze mpulira mbikooye oba mbitunde biveewo Uganda nze Uganda sigitegeera obuzibu bwa bwavaawo oyo kakati ekigambo kwesaasira kyensookeddeko nina ekintu kyenjagala nsomese abantu abavudde ebweru is called integration bw'otuuka nga kino nkitwalire mu mental development nti omuntu bw'okulaakulanya obwongo obwo otuuka ekiseera wali olabyeko omuntu katugambe nga mugezi oba mukulembeze oyinza omusanga ng'anyumya emboozi ey'ekyana ekito n'abaana abato n'omusanga ng'anyumya ey'ekikulu n'abantu abakulu n'omusanga ng'anyumya n'abakadde emboozi ey'ekikadde enjawulo emubeera mu bwongo aba yakula ng'ategeera okusoma embeera n'amanya kiki ekirina okukolebwa mu tayimu eyo okay si kutuuka mu bantu nga bafiiriddwa n'otandika kugaba kaadi za mbaga that's being oblivious totegeera kikikola ki kigenda mu maaso kakati abantu b'ebweru bwe bajja olulimi lwe bakozesa nga boogera lwe lubaleetera emitawaana batya mutuuse mugenda kugula mbaawo oh my god so hot here mutufuneko awa umbrella ze tusobola okulema mama mutuulireeko wali omuntu gwazze naye ng'amuleka wali Richard ogira oyogera naabo babuli how much zine nene ezifaanana bwe zitede okay oba okitegeera kyengezaako okugamba kati bwagira bwati nga bino ebifaanana binene neziri empanvuwanvu bwe zityo byonna byayogera tamanyi terminology zaabyo naye yajjiddewo bw'aba mukyala ng'ateeseko kibiivu kinene bwe kiti ng'ateeseko gaalubindi nnene nga yeekubye enfuufu ajjudde ogenze endeeba w'osanze abaana abaayiribye edda ng'akulaba ng'agamba waliwo ayidde wano abulako majaani wa America avudde mu America kaakati olwanagana n'abantu aba babiri olwanagana gwozze naye abantu faluuku nayiga abantu gwogenze naye bw'atuuka ebiseera ebisinga bw'omugamba nti ngenda kugula embaawo bwayise nga bwatugende endeeba waliwo omusajja wange amanyi bulungi nnyo gwasooka okuyisaamu akasimu ng'agendawo ng'atuuka bulungi bwati agenda omugamba nti 4x2 bamugamba 5 mugaye 6 tinyiga kati okwesaasira kuli the weather is so hot ogenda okutuuka obannange get me somewhere to sit ng'otuula ng'ogira bwoti kati gwe buli kyoyogera kyonna ogamba ono naye ezo zammeka ono atunze bulungi ate ezize ennungi naye zoli zabadde azinezono biri ebyolibyo biraba byakyamira bifu now you don't get time to cross check lwansonga nti obwongo bwe wabuteese dda ku muntu ono nti yakola ki yakutegeerera omuntu wano akusinga okubeerako obuzibu ye muntu wo
ye muntu ekyo nkyogedde oba banvuma ye muntu buli kaseera yaba yakubaza edda ng'ozikwata nkugambye n'olubaawo 4x4 tolumanyi 6x2 tolukola ki tolumanyi naye bw'obadde kati ekigendererwa kye kyogenda mu firudi kiba kyaki anti kaakati kyojja tewafunye information ogamba nti nze tebanzimbira nja kumala kwetuukirawo ng'omwana alionka akuba school fees awo bwangu obw'ekitalo ng'osiimye kati ate bw'omala okuzitikka ng'omugamba zigendereko ng'alionka agira bw'ati omuleka awo naye akasana kangi mugende mugira mufuna lanki nze kankimalirize wano embaawo 12 nga batikka 8 ogenze gwe ng'ogenze wuliriza bulungi munnakyeyo processinga wetambula webati nkukakasa buli muntu yenna alaba vidiyo eno nga yali azimbyeko akimanyi now obstacle esooka abadde muntu wo kwesaasira toyagala kumanya teweevumbulira nga ggwe oteekayo naye ng'ate wali nnyo ennyonyi kuva mu Amerika ono yajja okusobola okunnamuliza otyo n'omukwasa obuvunaanyizibwa ye n'alyonka akukolako commission naawe n'otegeera oyo gwogenda okulekera essimu yo n'essaawayo n'essimu omalirizo gimulekedde ne perfume kati ekirala bw'otuuka nkugabe bw'ogenda ebulyambwa naawe okola ki ogirya yiga we boogera olulimi lwawo nekyotamanyi palapalanya ngaakikola ki luno olubaawo lwa mmeka lwaki museera bwe mutyo mmeka ezo ngangula kingula poloti kanzije mwenyinaze obadde olina mmeka alindako ng'ogendako ewamu ng'otambulamuuko mistake ogenda ozikola naye ogenda oyiga abantu batandika na nzungu mulimu mbaawo bannaye naffe eri ewaffe ate tebiri bwe bityo okajjukirako kenkuganya eri ewaffe kitegeeza oli weeri ako buli lwokwogera nga bakunyweza giribwa bakusa kugiribwa nga waleti nkono nkwata mu ngojja bakwata mu waleti buli woyogera ebyo ogenda okwekanga nga buli kimu kiremye ennyumba eganye ogamba bannange enzimbe naye kiki kati ekivaamu ennyumba eyali eggwera mu 3 ng'oli mu 5 wagimaliriza mu 5 ng'ate buli kaseera ffe tuwandiika kakati ng'obala sente zigenda kuvaayo ddi abapangisa bagenda kutandika wagizimbawa ezo zonna mistakes omaze okutandika okuzikola kaakati n'olyonka ogira administration y'ennyumba wano munnayuganda bw'oba omusobola lowooza nga munnayuganda abaffe olutandika now I'm going to send my lawyer we'll draft an agreement there but maybe my caretaker will be there ng'akuwuliriza ng'olwogera ng'ogira bwoti ng'endagaano muzisayininga okay it will be there yakutegedde dde oli miles mmeka 15 nga weebaka omwezi ogusooka n'ogwokubiri ogwoweereza message according to the agreement ng'akutunulya waati nga sawali bano abawaffe wane e Uganda ng'ogamba apartment nze sizifunamu kati genda oyingire mu ya Haji Bakaluba ebeera etya Seruganda bwakedde bwana Faruku omwezi ogw'omukaaga gwaweddeko sente nga mbadde sinnabaziraba sente nga mbadde sinnabaziraba anti Haji mbadde nkyako buli lunaku olya ez'okulya sikiwa nti okoze naye buli lwokomawo ewange okola ki weebaka naye nange eyo bizinensi yange girespecting mbadde nkusaba mu nnaku 3 4 5 esente ezo zikole ki ngenda kukutumirawo omuntu ogenda ziba zinaatera okuggwako ng'osukumaka message sente ezo zikole ki ziteekewo kati mulimu ebintu abantu bye bagenda ne bateekayo simanyi batugamba emyezi 3 bakola ki ebyo kasita obitandika munnayuganda tategeerangako kye bayita decency takimanyi tekiriiwo musoma kyebyo mwogera biki mugenze tondeetako fujjo nze okufuna sente nasooka kubonaabona njagala zange yogera n'ebitaliiyo omugaye njaga gwe bw'oba okyali ku first grade nze ndi ku third sasula sente zange Kairobe residential nga tebagiggala ojagiga bano abasajja bakalungi mwabalaba bagwawo eddalu babakwata babasiba olowooza basajja banako asettinga precedent ku balala abali mu nnyumba ye nti no this doesn't work like that kati gwe mubayita ne mubawa kwegamba oleetera omuntu omulaga amaanyi nti noomanyiirwa
atandika okusoma vibration nti ono ne wemmalayo mukaaga ne bwemmalayo mukaaga muyani tokkiriza muyani Faruku muyani myezi mukaaga abalala oli akugamba ennyumba yange munnange ndi eno ku kyeyo covid yonna namu musonyi wakati ndi myaka 3 kati gw'owuliranga buwulizi ddoboozi lyayogera ye mwennyini nga yeerinako n'ekisanga ayogera simanyi kale nkitegeera kale sente tezaaliwo Munnayuganda agaana okusasula n'omulaba ako gundi nga ku sitatasi nga ali kujja vaazaali wano kati kitegeeza nti naawe bw'otuuka olina okutegeera endowooza y'abantu bwe bakola ki nga bwe bali okujjako mubaamu omuntu ddala n'otunulira ng'embeera ye yagaanye mulimu abantu mulimu omuntu abadde akupangisako emyaka 2 n'atuuka embeera neekola ki nekigaana neegaana otuuka ekisaa n'omugaana yomanyi kale vaamu nga mugina emyezi njikusa ako buntu kakola ki kabeera naye mubaamu abamanyiira from the word go nga ye gwe mulimu gwe yasula muzabwere nze omuntu yakeera ku makya nengenda nenfuna ettaka lyange nenkuba pulaani zange nentandika okukwa omanyi kyekitekinga omuntu okuzimba ennyumba so Aji ongambe nti ensobi zikolebwa naddala ffe abantu era ab'okukyeyo bw'oli woowulira nti apartment simanyi sizifunamu simanyi nagula akataka nakagula 3 ate kati maliriza nkatunze $5,000,000 kitegeeza wali ye nga ye yakola ensobi naye location ate n'ekirala n'emmanja ya ssente simanyi lwaki abantu tebaimbracing ebintu ebirungi nga bizze bw'oba olina ku apartments olina apartments 6 lwaki toggulawo ka akawunti wa akawunti obuntu webiri wano buli banka kakati kugwa akawunti ate ziri ku online omuntu takyakulima nti yateeseyo sente nga tezikola ki teziriyo ne notifications ozifuna kati abalina zitaaki okwatako obukwasirugalo nga wakoze eki ukiteeke wonze ewange tebakwasa muntu yenna sente bakola batya sente ziteeke ku akawunti bw'oba oyagadde kutumayo Faruku kugenda kucekingira nnyumba muweereze ye mobile money ye 10 agende otherwise adayana Uganda bw'omugaa nti genda ozinzigire yeeyo kasita azifuna bwati bapa encyclopedia y'ebizibu ng'agiggulawo aze wano kakati wano ubansanga mukagawo stones sente zaali gizize bwezitide atandika okuleeta emboozi ng'ekusetinga ekuzaawo nga sente zo yazifunye dda bw'obeerako mu system ekola you become soft you become soft oba olowooza nti nno buli kimu toba nenya you become soft oba olowooza nti bwekiti bwe kirina okubeera kumbe eno byatabuka kikwewuunyisa nnyo nze bwe najja wano ng'oyinza okugenda mu banka you would expect nti mbadde ensimbye omuntu addako yagenda okukola ki kuba eriyo kiraba olaba ne bw'otuuka butuusi ku baasi it's unwritten naye ogenda okulaba omuntu ng'ayimirira ng'asooka aleka eyasoosewo akole ki agende oba ku training naye wano e Uganda genda oba ogenze ku mmeme kusasula gundi ogenda okulaba kwegawuli akuteeka ku tensioni asitudde obupapula akulaga yagenda okuyingira bwogamba nti kakigwe ogenda okulaba naddako ng'akikola bwe kiri oda tewali kati bo oli ava eri ng'alowooza nti n'abantu bano we batowe bakola ki kumbe ndowooza ndala nnyo ebitala babiyita mu buyisi gw'osibye ambadde ku roundabout simanyi ava ku right yali ava ku right already oba ali ku roundabout yalina priority omwana avaano n'akuyingiza eggaali n'oteke so kati olina kutegeera nti bano bendowooza yaabwe bwetyo it's not being arrogant but to deal with them olina kugezaako naye kudda ku yes olina okubehavingako oko nabo not totally nti obulizayo character yo nti naawe otandike kuvuma abantu naye olina okubeera ng'osobola okikwasaganya olina okukikwasaganya olina okugula obwongo obeere ku vibe yaabwe tobeera mu setting yeeritoba ate ng'oli Uganda setting yeeri ya kintu kiramu eri straight forward kati naye bw'otuuka eno ng'omanya nti nina okukyusaamu olina okuadjustinga naye olulimi luno so business kyendala munakyeje wandi mu advise nzaakole bw'obanga kati mulimu abantu abalinayo abantu baabwe ngo tugambe bino bya mwami na mukyala omwami n'omukyala muyinza okugezaako okusuubula kuba abantu batera okubanga balinamu entambula nga nnyangu kati katugambe nti nno okusuubula
ddala mulimu abantu bakigezeemu wano mulimu ebintu ebimenya nga rent bwoba olina awantu wosobola okuzimba akazimbe nga kaku wanene omukyala bw'abaawo ne waba si w'amaanyi nnyo manya nti nekyalo nti tekikola ki tekiriimu mugezeeko kyenkugaa kiri teweesaasira nnyo bwe biba biri ttake olina akatabo ka Bungereza kakukkiriza nti noosobola okugendayo bw'abitegeera bw'oba osobola okulinnyamu nkwali akanyonyi okukajja London tikammeka ka $250 genda musuubulireko omuteekereko owuleko obuweewuzi ku buvunaanyizibwa e Kampala obusuubuzi busobola okukola busobola okukola ne ku muntu bannange nze muli kati mukyala wange bw'azirya tezimenya tomenyeka nnyo simenyeka nnyo kuba owange yaba azikoze eki naye tonteeka mu kamera z'abantu kugamba abantu bawe muntu wano Uganda ssente ekyo ndeka saagala kweteeka ku likodi ndowooza kisinziira nkolaganayo n'omuntu oyo ffe tumugamba bizinensi eyinza okukola ki okola waliwo bantwalako ndifendinga abasajja ku bufumbo na difendinga nali ntandikawo nti nenseka nga nakigenda okwogera tekiyita nga tekiyita njagadde okiteekawo naye nawe omutima ne gugamba Yasiini ogenda kulimba kireke mulimu nange kati adayuka muvaamu wano omuntu kyogenda nogaa kamugayi kino nogaa ekyo is better neseeteeka ku record kandi fendinga real estate wano omuntu bw'aba si mukyalawo ate era n'omukyala bw'abeera eri okuwa omwami wano bikyukamu zibuzibu tugende interview tetugita ffe tukuwa amagezi nti obusuubuzi busobola okukola naye muntu kigwokola muntu ki naye nosobola bisuubula n'obijja e Dubai n'obiweereza naye ani gwokolagana naye ate bino midaala gya chapati midaala gya chapati ogenda kugikola naani bangambe gikolya mu kikoni awo gikola naye ogenda kugikola naani nze waliwo gwe mmanyi eyagiranga ebitiko ng'abikwata n'agenda n'abiwa abaana ne bagenda ne babinya naye abaana ne babitegeera ne bagenda ne batandika okugimusa ebyabo kati ng'abawajjukira abasasula kati ne batandikanga mugamba tebyatunze kati tebyatunze ye alina okubawa ezibabeezezzaawo ku street kumbe babaddewo nga batunda biki byabwe kati ne wano bizinensi era bwe zibadde zitambula omuntu obeera e London n'ogenda e Deptford mu katale olaba ekigato kya £3 mame n'ogaye Kampala kijja kubeera bwe kiti n'ogenda n'obireeta wano n'okwata omuntu n'omuteeka mu dduuka half stock ebeera ye half stock ebeera kiki yooli kakati omuguzi bw'ajja ng'ayagala okugula olowooza amanyi agateeka kwani asooka mmalawo bibye asooka kumala kusiisiitira kiki kati jampa eno nnungi nnyo togiraba ekyo eriko Columbus eno yagundi kati bintu tolowooza nti fake ayogerera kiki naawe ne kibeera nti gwe ali ebweru gwasasula ki edduuka ne sitooka otamubbye mwali naye mumu mwennyini mwakola ki mwakolera so gwe real estate gyotegeera real estate gyentegeera naye ate omunnabulaaya asobola real estate agisobola abasinga bonna abali ku kyeye America Canada nzimbidde abaana abasinga basobola nzimbidde abaana bava Dubai aleeta obulungi ng'alina mu miliyoni ze 15 meka n'abaako kyeje kati omuntu ali eri gwe basasula 2,300 abamala ogenda kumugamba ki lwakuba nti n'abantu baba baleesedde attitude ndi ekyo sijja kukola ki sijja kukisobola naye ebisigadde sikuganye bizinensi kola naye era gikole negwe otatya kulya ku ssente zo gikole negwe otatya kukola kulya ku ssente zo nkugambye nze maama w'abaana n'abo wano bw'abanga yazirya tezikola ki tezikuluma kuba ne zengenda okuinvestinga zengenda okuterekeera zaabwe so wasooka n'alya ku zino ewali musango watuuka wali abayabuuza edda wadde tebakkuta kale tetuganye naye era omanya nti wo yakoze eki naye bino ebyegundi abantu batabuse n'abantu bubi nnyo ate nze nkubulyeko ekintu kimu Faruku bizinensi nzikola twagala nnyo okusitusa ab'eŋŋanda zaffe twagala nnyo okusitusa abantu baffe betumanyi naye ebiseera ebisinga gye kiggweera Muganda yagamba nti ababaziika okumpi be babaleetera okululuma abantu abo baggwa nga gwe eyagezaako okubayamba oli mubi nnyo okusinga ate abayambirako ddala bwe kiri
ezengera abo bajjajja baffe tebazigeyanga nga tebakola ki gwe kaakati bwokeera ku makya n'oba ne mwannyoko oba muzeeyi yafa bw'omuleeta ewo n'omusembeza nga waliwo ne muganda w'omulala agenda kulonda emize agenda kulaba kakazi ko nga bwe katalina mpisa byonna bigenda mubeera mu bwongo naye muganda w'omulala ate amusembeza gwasisinkana obusinkanyi n'amugulirayo langi bayinza okuba ab'omukwana abazibu bwe kiri lwansonga nti ye teyamuwa chance kubaako kyamukola ki kyamulondako So, abalya bonna tebagaana kusowaŋŋana kati ekyo butegeevu bwa muntu okutegeera nti omuntu ono sisobola kubeera naye nga tetusowaŋŋana naye si buli muntu nti alina ekirabo ekyo so aje omuntu w'okukyeyo yanditandise atya mpolampola si enfuna yaabwe si y'emu waliwo abafuna omutwalo omwezi waliwo afuna $2,000 omwezi kisinziira wa wookolera na mulimu kigwokola onkuba kyeyo yenna ayagala okuinvestinga eno because si bonna baagala yandibadde atandika atya yalibadde atandika ekisookera ddala kwagala kuba okwagala kwe kukuwa amaanyi agakola yes bw'okeera ku makya oyinza okulaba omuwala nga mulungi n'omutya naye gy'okuma okwagala bw'oti ogamba kanenyenyemule kati yabadde nga totegeerekeko ogenda okulaba akaviiri ogenza okasaze akalevu okatintinze bulungi n'okwambalako oyambadde bulungi ne kakalifuwa okoze eki kaakati tekikoma kugali maanyi go kakitegeeza naye weekozeemu omulimu ogusobola okukolifayingisa okukola ki okutwala wali kaakati kisooka nakwagala deni ebirala ne bikola ki ne bijja gwe wali ku kyalo ng'osomba amazzi bwewavubuka teweetereza bagenda okulaba gwe baakubanga empyo waye toonaabe tokola ki ffe twekwekanga ne mu nnyumba omumundo nga toyagala onaabe maama toyagala akulabe n'okeera ku makya n'akalimiro ko nga wasuze nako naye watuuka mu 15 18 kabavubuka ng'ayingiddemu olw'ensonga nti walina bye watandika okwagala ku kyalo gwe wennyininyini watandika okukola ki n'enkyakya neekuggwako kaakati tutandike nakwagala bw'otandika okumanya okwagala otandika okunoonya okumanya ebisaanizo ki ebisobola okunfunisa ki kyenjagala kyova olaba bino ebintu bye tusomesa wano Faruku tetusobola bimalira mu interview emu nti abantu beekuumire mu kumanya just bw'ategeera nti nno ngenze na kino vaano ng'olina ekigendererwa kinoonyeeko okumanya bw'oba okyagala ekintu kyonna ekiwugula ekiremesa oba ekifuula abantu okufuna mu ki kye baba bakoze kibeera consistency kulemerako okay abantu ffenna tuva wano nga tugamba tugenda kukola ne tuukeyo ne tukola ki batono nnyo abasigala ku mulamu abajjukira nti nno omulamu gwali tuva tutya ku track anti kati ekisookera mulimu abantu alinnyo obulinnyi n'aga ngenze bweru wali okitegeddeko nti ddala Faruku abantu oli atuuka ebweru nga yagenda lwakuba muganda we yagenda kangendekeyo njiyizeeyo naye nga mugambe kwata olupapula ne peni wandiika wano wagenda kuyiiyaki nga takimanyi wanga yamu nga n'alaba wano kati mugamba ateeke olupapula agambe najja kuyiiyaki abo we bali yajja kufuna mulimu na kumusasula kati ekivaamu ng'agamba lwaki seeyongerayo tewalina kigendererwa kituufu nti njagala kino ekigendererwa tokirowoozaako bulowoozi olina okuba nga wakisiiga dda nekkala najja njagala kuzimba akayumba kali mu millions zingana nga n'ekifaananyi okirina kati otandika okuko tosobola kumisinga target gy'otalina tosobola ate omisinga ki tolina erina kuba target kati abantu bavaawo nga tebalina target n'atuuka n'omulimu n'agufuna n'atandika okukola kyova olaba yagulanga essaawa ey'K10,000 kuba yazifuna naye nga talina kigendererwa kati amala kutuuka n'agamba bannange omugongo guno gumbwatuka oba kino nakirekeraawo ddi kati omugongo gwe gutandise omujjukiza nti walina okukola buli kaseera awulira akamuvuumira mu bwongo stress tezimuggwa akatandise okufuna ebirowoozo by'ekikulu ng'olwagamba nti kankole naye ng'ate omubiri gukooye empewo si kyasobola zibeeramu buli lwembeerawo waakiri nina okugenda nga nyambadde kamasiki luli tebyaliwo so tulina abagenda ku kyeyo tubeere ne target ate ekigendererwa kya Haji bw'aba yagambye kuzimba kiyinza okuba nga si kyekikyo waliwo abavudde wano nga famire zaabwe zaali ensuubuzi bamanyi okusuubula bw'osonda ssente ng'owulira nti osobola okukikola then devise plans
manya bo basuubulanga batya basajja bonna babbye mu katebe bolooza buli kimu baakiringamu basetinga system bazimanya bwe zikola genda ozikole sikugamba nti naawe olina kuba muzimbi nga nze naye funa ki ky'osobola okukola ate nze nange sisobola kikubulya nti ki okuggyako gwe nnyini gwasobola okukikola ki okyetegeera mulimu abaana abavudde ono ne bagenda ne basoma obusawo ye nga mu bulamu bwe takirootangako nti naasobola okugenda n'akola ki n'asoma by'asomye najja wano n'akola n'eddwaliro oba nga akimanyi nti naasobola n'okukikola naye nga yasigala atya yasigala atya nga yeetaaga kujjukiza bujjukiza nti wano wali gwe ng'oyagala okumanya how expensive medical is genda olwale kale genda ku keesi wali omalewo wiiki tojja otegeera nti nez'okolera mu America wano osobola ozikolawo naye abaabikola baali bantu so kitegeeza tubeere ne pulaani abatanagenda ne pulaani abasuubira okugenda abaana bagenzeyo basomye naye obulamu Mukama Katonda yabukola nti nno tebwalawinga vacuum omuntu klabu gy'obeeramu kyolaba wano mu Uganda abaana abasomera ku international school tebakimanyangako nti nno waliwo abasiibirira obuugi tebakimanyi naye ffenna nga tubeera mu nsi yeki yemu wano tolabangako abagenda nagamba ngenze London ni weekend ngenze okukola shopping abalaba kakati bw'ofuna omukisa mulimu abantu abamanyira nti they never settle nga ye agamba guno omukisa ate gulina kumpushinga wala bw'obanga oli okke ne wooli nga you happy it's okay naye nze bentera okwogera nabo ngezaako kubapushinga oyinza okuzifuna sente naye nga environment gy'olimu tekusanyusa aji nga tumaliriza would you advise anybody to go to Kyeyo era nga lwaki ekyeyo kirina opportunities nyingi nnyo Ibra Faruku bwenva wano nengenda mu America nengenda katugambe ngenze kangende kata ne bansasula miliyoni 1.2 mbeera ku sure nti n'omwezi oguddako bagenda kukola ki bazimba despite nti akasana kangi simanyi ndidde ku busi wange kakati ansibye ebyenda simanyi nebaka mu bed space leave alone abantu zona factors kakati mu factors waliwo kye bayita contributing factors ne determining factors gwakaleesaako kakati determining factors ezisobola okukulemesa kikyokola kugamba nti nno wano wabi wano nina depression wano wookya naye determining factors zibeera mu bwongo gwazeetonderawo ogamba nti wabi wafaananyewe bati naye kyonna ekigenda okuvaamu ngenda kuddayo nkyozebwe nti kakati contributing factors nze mu bulamu bwange tezibeerangako determining factors so tugira tubesinga ku determining tuli tuconsideringa zi bantu kye bayogera nga oli wanakeera ku makya ne bajerega olwokuba bakibaddeko ku gundi mbanaye oyo waawe nansana olinaako gasijja kugulayo poloti abamanyi business genda nansana business zitambula genda olabe business wezitambula naye in a layman's brain bakimuteeka mudda nti nansana muki mufu kati tosobola kubeera extraordinary with an ordinary brain kakati gwe bw'otabiwuliriza ebyo genda bali abasajja bagenda kuwa sente eziriko garanti tandika okugikola ng'ofisa enkaaga ezo enkaaga bwongo bwe bunaaba nga buli shaapu Faruku wano omuntu atereka emitwalo 6 after ebyetaago omwezi si mwangu kusanga ng'ateekawo enkaaga kati gwe bw'obanga oli gy'oli ng'osobola oziteekayo lwaki nedda emirimu tegirabika wano nagyo tegirabika genda enkaaga yo ogiteekemu kasita oteeteekamu byamalala komawo wano dda wansi so agenze ku kyeyasinga afune capital walungi nnyo mu capital ate wano e Uganda watambula obuzibu bwawo okufunawo capital watambula naye capital okumukuŋŋaanya muzibu naye ate eri capital ayinza okwanguwa naye kyekiriyo anti contributing factors determining factors zisuuka eyo n'odetermining anti nze ndi wa wano n'otandika akasente ko n'okakwata anti wanne buno bu contributing factor weather simanye emmere simanyi nabo nebukucyankalanya nze mbibasomesezza byonna tegenda kola sente zoba mukodo
ba mukodo eyo manya nti noli mukabuliyo oliyo bwogu kwata sente yo nga gwe abantu bafaafagana n'abantu nina mukwano gwange nina gundi oyagala okumukiipinga in the loop tulina okubeera ffenna Faruku bw'okolanga sente emikwano tebaginoonya bw'okolanga sente emikwano tebaginoonya buli weekend ojja kuba n'emikolo jijja mukama wange nze mbadde ngamba onansonyiwa tukubiridde ku kikeerezi naye senga otuyamba n'otuwaayo akadde ng'oli bulungi so ekyeyo kabuli gwe ne baba bakumanyi era mujja kujja oyo nno naye Faruku ye entonda aleeta zaaki nti simanyi tebamuyise ku mukola ate wemutuuka ne mudda eri ne mwasenku obeera ku kabuliyo genda weetaase gwe ng'omuntu genda ku kyeweetaase b'olwana Faruku okufuna omuntu ategerya ddala ekituufu ky'olimu nyinza okugamba oba maamawo bw'oba okyamulina naye si buli muntu nti akitegeera nkukakasa abantu b'e Kampala batuyiga batubamalirako eryanda akukwata buli dakiika ate kakati bayiza okugjako kaddata bakola batya bakajjako mobile data ne kadi connect ate oyogera tomala oyogera tomala eri kabuli kyeyo kabuli gigende komawo wano okole sente naye kimanya abantu tebategeranga nti bannaye ekyeyo wakambwe ekyeyo kabuli obaddeyo emyezi gy'obaddeyo okitegedde naye kaakati ekizibu ekiriyo si mmere nti teriyo sigamba nti wobadde osula but the routine okwetooloola okwo nga yokubadde ate no omwana tukimanyi okulumu okutulimba wakati awo kituleetera abaana abaana ne bajjuza obulamu bwo ne weerabira omanyi nkogera nnyo nga njogera n'abantu times and seasons tumanye ebiro n'ebiseera bw'otabitegeera ebyo tosobola kukwata kifaananyi kyonna kyabulamu kukiwumbawumba naye ate we ekyaliwo kyekigenda okuddawo kati bwe tutuuka ewe tubeera mu bulamu obwaffe obwa bulijjo Faruku agenda kusanga Halimu nga stress ebadde ebaluma bafokasinze tulina okudda eka we bagira awo nga bazaala abaana 2-3 ng'obulamu bwabwe budda kuki ku baana myaka 8 tugenda ku holiday 10 nga batuuka mu 13 batandika okweggalira mu ruumu ku simu okay mami I'm coming 14-15 ng'agenda n'emboozi tekyakola ki tekyakwata 17-18 abafunye agaloboozi nga bagafuna ng'olaba abaana abakyala abo we batandika okutya abaana baabwe mu nnyumba biwanvu ye biti ati bikulanga bipaapaali no mami I didn't want to do that n'atandika okweraliikira oluvaamu ng'agenda ku university gw'otandikira okumukubirako essimu John, how are you? You're not calling mommy. Oh, mommy, sorry. I love you. And we miss out on all the signs. So, kati kitegeeza ne track oba ogivuddeko. Track oba wagivaako dda. Kakati ekizibu Faruku nsomesezza abantu nti buli muntu buli lw'olisuubiriza omuntu nti yagenda okuwa essanyu lyo yagenda okukuyamba. It is just resentment in waiting. It's disappointment. Beera n'obulamu bwo, beera n'abaana bo nga naye wateekawo embeera nti tolina ky'obaagalako. Ogenda kunyumirwa abaana bo obudde bwonna. Abaana bandeka wano tebakyankyalira. Abaana buli lw'owanga osuubira owedde omwana Adamu gwozaala mubiri tozaala mwoyo ate asinga okubeera omuntu mulamu yasinga okukola ki kakati ekivaamu bantu ng'otandika okukula otandika okubeera mu nnyumba paka lw'onaakula ebirowoozo bikwanguyirize nakooko bakuteeke wali we bagenda okukulabire batandikire ng'okuleetera ebimuli abaana abasinga bonna abazadde ababalina eyo omwana omu abeera California omu abeera Chicago bagenda eyo gye basinkana n'abantu baabwe eneewuwo ku kikolo nga tokyadda tewakola nayo connection yonna. Faruku gwe ne bw'ova wano ng'olina emyaka 20 bw'obeera mu America ne bakuzza ng'olina 7 tosobola kwogera nga muzungu. Tekisoboka. Setting yo memories zo ezikumodinza okuba kikyoli ziri wano. Zawa. Ke kati baakatuufu. Era lw'okomyewo wano otandika n'okudda obuto.
nga nabo bw'obalaba bw'olwana nabo nti abaana abo tosobola kukola ki kubazza eno kaakati teweerabiranga mugabo g'omunsi. Okay, so Aji bangambye ogenda beera mu America waliyo ki? Ngenda kubeerawo nina kasemina we nagendayo abantegeera bantegeera bwe namaliriza okwogera abaana ne basanyuka ne bafoominga ka Millionaire Club. Millionaire Club. Kati abaana abo ne mbayigiriza ku kigambo okwoganizinga ne tuzimba ennyumba kuba nababuulya factors eziriwo nga biri bye mbadde nkunnyonnyola nti okuzimba wano ogende oba emuyenga bakuggyeko ettaka miliyoni 3 ne mbabuuza ki ekikugaana okubeerako ewala ennyumba eriyo ne bagamba security ne mbabuuza ki ekikola security nti bantu konze we mwekwata abantu 50 we mutuuka eyo mufuuka nkima ne bagamba tusigala tuli bantu kati mulimu factors ze nagenda nga nzibula abantu ne mbabuulira ne mbalaga aba Nigeria engeri gye bakola ekyabwe ne mbabuulira ebituganye wano e Uganda endowooza yaffe nga bwe tusumbwa kuba ffe eve Uganda tugoberera bugoberezi we never lead ensi endala tezitulabirako era ffe music kati amala kujja wano waba Kongo n'atukuba bakamiliyoni ne bajja ne batutaasa we basiriikiriramu mu Nigeria n'ayingirirawo kati ali ne musaba ani anaakola ki ani anaatutaasa nti ffe we never tetuliidingangako mu kintu kyonna kati era mbadde kati mbibasomesa nti naffe zino estate tusobola ozikola mulina emirimu redde giri guaranteed babasasula musobola obikola wano kaakati gwe kyekikugambisa nti nno olina kubeera ku Salama Road nti we nazaalibwa kaakati wewazaalibwa ku Salama Road owulya bw'oyagala okubeera mpa ensonga zo nti senga ne gundi ne waali ate ne mu kibuga wali kumpi mwamubuuza mu kibuga okasooke mu myaka gino wakayingira mu kibuga emirundi emeka tagenda gy'ofudde determining factor nga tabeerangayo ne mulanga ate kati eri security bwe tunaatuukayo ng'ate omusirikale ow'emmundu wa 60,000 ne mugayo mumwekwata 50 buli omu aba aleetako mmeka nti 1,000 temugusobola ze $1 mmeka si 10 nga mukoze kati obabuulira ebirungi ebyokubeera awamu abantu ddala abalina endowooza eyawamu kati oba oli awo nga mulimu abapiikinga wano omanyi abantu Uganda babeera mu poor congested areas because of mindset olina ganze wano wengenda okubeera nabeera mu nfuufu lwakubanga yalowooza nti weewaabwe nze banzaala nte wengenda okubeera naye akyogera abadde mu America okumala emyaka 20 ali miles 10,000 mmeka naye wano okuva wano okugenda okumuga nti tugende tubeereko wali kati ng'omubuuza lwaki olowooza bwoti kati mulimu abantu be nayogera nabo ne bakipiikinga era estate yaffe esooka twagikoze wano ekitende kati ngenda yabankuba kati twagisazeesa eyo era ngenda kutwala twagisenze kaakati tugenda kutandika mu kuzimba mpola mpola tulina bye tukkaanyaako nti obalanje ez'ebweru zifaanane bwe ziti tukolemu budupulika obwo tukole obuntu nga bulinganga bwonaabeera ng'otuuse mu America bukola ki we bubeera kati bwe tunaakimaliriza ekyo n'abalala bagenda nga bakola kati abaana bano gurupu yabwe era bwe bantwala tiketi yange wooteri biki bye kati nze ngendawo ne mbabuulya pulaani tyayimiridde bwe nti ne mbatwalira ebyapa byabwe ne bamanya nti ekintu kitambula bwekyo kati before you know it tulina n'abalala be twayise bagenda kujja tutandika empola mpola bwettu n'abalala omanyi bw'oba otandika ekintu tolowooza nti nno kibeera kyangu kuba manya nti waliwo obuzibu buliro bakyogera nti nno bw'obeera ng'oli mumanyi ng'oyogera mu batamanyi weerinda ebivumo kuba kizibu nnyo okujja omuntu ku ki kyabadde akola ki okulwana okubeera nga mwana gwogezaako kujja ku nnywanto nti oba omuyamba nti amannyo gano gagenda kufa ate nekyanywa takkuta naye ye aba alaba nga gwasumbuye eddembe lye era n'amaziga akola ki n'ekikopo akikasuka eri kaakati nze kyendiko. That's really good. Na ebyo bitogera ne Nigeria awo banagana babikola estate z'abankuba kyeyo mweziri bazimba obuyimba obwo bwa white n'obulaba buliko glasses biki efe wane waffe boyita wali lutwama nga bakukubidde kipulani najja n'akusalirako emiiko wano n'akusiigirako papo wano n'akuse kati n'ogamba fe Uganda why ensi tugiraba bwetambula modani tetugiraba nze nabadde wane Saudi n'otambula n'olaba mabo n'okola kati nebuuza workmanship ono ajja atya ewaffe kati ebyo byebibuuzo nze bye neebuuza era ku nnyumba zange bw'oziraba zenzimbyeko
olaba nti nwanamuuko nze nkimanyi ate era n'abaana nina abentwala awo ettake abagenda kati mu carpentry njagala osange nga bakoze wardrobe oba kitchen kati tulina kye tugenda okuteekawo nti tukole kitchens tuziteekewo ng'oli ne bw'aba teyampa mulimu naye bw'agamba nti njagala wardrobe njagala kitchen agamba bugaye tulina omusiraamu oli gwe twala kennakugaye kali nga tutandika nti brandi yo gikole. Alright. Mwebale nnyo mwebale ddala ab'e Boston ogenda beera wa Boston? Engenda kubeera Boston. Tugenda kubeerawo kati olukuŋŋaana lugenda kubeera Boston ng'ennaku z'omwezi 4 tutandika ssaawa 10 paka ssaawa 3 ez'ekiro. Kati bali eno New York, West Virginia yo bonna abantutte. New York nayo ogenda yitamu? Abo bo babuukinze kyabwe. New York. Kati ninamu ba clients abeekozeemu omulimu. Bwebeera w'amazima olabe bakulwanira. Bwekiri New York ogenda yitamu paka Virginia wansi wano. Ekizibu ekyali wano bannayuganda bonna emikisa baagifuna. Ne bagenda simanyi Japan biki. Abasajja batandikanga okutikka container batikka mugumu w'ebiri. Oli bw'ataazizzayo n'asasula mu wano nga mubayita bagezi. Nabba. Basooka baali bayonona ekintu. Kati munaakyonoonera abalala bonna wano e Uganda omubbi bamuyita mugezi. Kumba ayinoonye. Mwalimu ebicupuli bingi, simanyi aleese container ya biki, simanyi. Naye gwe omanyi kye kyakosa abala. Kyatukosa nnyo. Kaakati gw'olaba Gibakalu bamuyita ne bamutunira olowooza kiki. Kuba tebakikkirizangako nti waliwo munnayuganda gw'osobola okuwa ssente n'ata. So agigendera kulikayo maka. Navuddeyo. Alhamdulillah. Nina okwebaza omutonzi yampadde bingi nali seesuubira. Amiina. Hajjati Mariam teyambonaabonera ku nze kubonaabona ndeka. So kati naye kitegeeza Bungereza toddayo. Emboozi togizza. Togizza. Waliwo gwe nabadde naye weeyo akola export atwala gundi container eyo Canada wawa yali UK naŋŋamba siddayo nze Faruko sadduka ssente sadduka ki nadduka nali njagala eddembe lyange tewalina mirembe nali ngenda kugwa eddalu nze nga natandise kunyumiza stress bweruma ate stress tejja nti tolina ssente tokola ki naye okutuuza obwongo butandika okulowooza ne buva ku bye bulowoozeza ebirowoozo ne bitandika okulowooza eyo embeera gye nakoowa emboozi ya stress okukyere tujja gibanyumiza abantu banyumize abantu abatamanyi omuntu walaba omuntu webweru munnange balowooza birala balaba bulabi ssente naye omuntu webweru abasinga balina stress my dear nga ssente azirina naye nga ng'obwongo tebuli happy. So tujja banyumiza bunyumiza ebyo next time. Mwebale nnyo mwebale ddala abantu b'e Boston awo tubatumiddeko mwetegeke Hajji agenda kubaawo New York agenda kubeera oba New York ogenda beera upstate oba ogenda beera downstate ebyo byaffe ezo ziri private ezo nsasulire bajini eri wansi ajja kubeereewo nnyo. So mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane next time.